Nze lujja omulungi atulaba kubuuzaako n'enkobaza okuba nti ogoya programu zaffe ez'enjawulo. Tuli ne Bukenya Media abasinga lye mumanyi ku mutimbagano. Yenze keke yasarwa Dubai. Yasarwa ndize nedda ne mukati. Yakomawo ne nusu kasanvu. Nagenda okuba essimu nga ndi mu Kinyolo nga teri akwata nalinya taxi. Kale tugenda kuba tutulya ebintu ebifaanaganako webityo nga tutulya musajja waffe Bukenya Media agenda kuba tubuulira engeri gye yagenda e Dubai okweyiya yeeyiya biki ebyagaana okutuuka okudda ng'asaliddwa olugendo lwe ng'alemeddwa era olaba abayogera ekigambo nalemererwa okyogerera ddala ng'olagira ddala nti walemwa ebyaddala nalemererwa. Bukenya amanya gamatuufu gwani? Bukenya Nelson. Bakuzaala waffe tukulaba makinyi. Banzaaleyo Kasawo. Kasawo. Kasawo kisanga. Sabu kaunti ku Lwemukono district eyo nga Kayunga agende Kayunga. Eyo gye nzaalibwa. So mu bufunze Abannayuganda abakumanyi basinze kutegerera kuki? Ku social media. Okolako ki? Nnyonnyola abantu ebintu ebiba biguddewo ngera wombuziza ebifa ku kooti kugamba ndi mwogezi Katonda yampa ekitone ekyokwogera. Kukikozesa oyogera according ku kyoyagala oyogera ekyo ekituufu ekiri mu nsonga mu kwogera oyogera ki? Mpa analysis eba eriwo mu ggwanga ng'ebeesinga ku wali analysis zibamu omugaati mulimu ebyobufuzi mulimu ebya mu bayimbi abantu ebintu bye batambuliramu ebya bulijjo era abantu abagenda ku YouTube channel yange byennaku ebiri byenzize nga njogera ebisinga ne ku Facebook yange nteka mu entertainment nga ku TikTok mayi TikTok iyo tutekayo bya makulu. TikTok tebagala bya makulu oyina okwesiriwaza mukono banga nawo no bafanana ne basoka ne babiraba. Yes. So yoyo Bukenya Nelson afuka Bukenya Media. Exactly. Era media kitegeeza nti no buli wamu nkuba ku social media kweka kwendi ku Snapchat kwendi Bukenya Media, ku YouTube Bukenya Media, ku TikTok Bukenya Media, ku Facebook nogundi yo sagenda yo nyeyo ku Twitter yaba luzungu nnyo sabisobola nabireka oluzungu mukola ebyobufuzi yegomu ku baana abatera okusindika enjiri ya Nuupu oba batandika n'enjiri ya People Power. Anze sinza kuwagira opposition kusinzira ku byobufuzi bya Uganda, sinza kuwagira munafu nali opposition nenjivaamu ku lwebyo bye nalaba ebya politics bya Uganda webitambula. Wajivira mu kumutendera ki? Nawagira Besigye emyaka 2. Nali Besigye nenkubwako kibooko ne bankuba oluba lunene lulubala ku Kayihura lwe bamukwatira Ebusega. Kayihura lwe yakwata Besigye Ebusega oba olujukiro olwo lwe babba pikipiki z'Abachina. Kati nze ngende Kampala ne mukwano gwange tugamba katugende tukole ki tuwulire tiyagasi bwabalagala nga tetumuuliranga ko twatwala ekyalo kyaffe ne mwenyigira mu kigenda maaso kugenda kuwulira tiyagasi abalagala atya. Munnanga abasirikale awo ku paaka enkadde ndi we twali awo nituli amasasi gava enkeera si kwolwo lwe bakwata Besigye wabula enkeera jjukira okwekalakasa kwali kwa mirundi egi omukulu Kayihura n'atoa order nti buli muntu yenna akwata ku kintu okukibba akubibwe masasi. Kati kirigeza saagenda kubba nagenda nkimanyi nti omuntu omubbi alina kubibwaki ninga tulina ekyalo kyaffe twakajje Kampala tugamba tugende tuwulire tiyagasi bwabalagala agakatonda yensonga yatutwala niye abagenda okuwulira tiyagasi ate dafuna tiyagasi bankuba kibooko ne banyambula paka ku pule. Kati wali okoze kyali bwe kiti nti tugenda mu paaka tugamba tiyagasi tutujja bisobola abasirikale bayitiridde obungi kumbi basinga n'abeekalakaasa. Tugamba nti tugende k'ekibuli eno waliyo kyali waffe tugende tumulabeko. Tugenda mu paaka tuti amasasi gaatujja mu paaka kati mu kudduka tuti ne twawukana n'oyo omuvubuka ye n'akwata ku Kupa complex nze ne nkwata ku biwologoma awo. Ku biwologoma nsanga wakakuukulu k'abantu bali mu kunyuma ebibaddewo nange mbeeyimbamu nti mpulirize nawulira jeke mabega. Ngendo kunganye olubakunganye baliwo abantu nga mukaaga nange mpulira ebibaddewo jeke mabega ogenda otunula mbwenti nga bakamyufu aba military bantu alawo waggulu ka container village awo. Container village awo waggulu waliwo bakolawo nga kabalaki soba kayita ka battalion nga abasirikale abali eyo kibooko neekwajja bankuba ne banyambula ne banzijjamu engatto. Omusajja n'angamba omubbi abeera n'engatto nenzijjamu omubbi abeera n'essaati nengijjamu agenda kuŋŋamba ekyo nga n'ekibooko kwatadde n'empi
n'anyambula paka ku mpale n'ayagala anyambule n'andawe yansigale bwereere okuva olwo nentegeera nti nno okwekalakaasa tekibangako kirungi era n'abaana bamunzijamba buulira ne bagamba mu byonna byonna mubikole naye temwekalakaasa olw'ensonga Besigye teyategeera nti bankubi okitegedde teyategeera nako kubanga naye yali mu kkomera nga bamusiba ebibye nange ne bankuba byange mbu nange ngenze kuwulira ate nga nali muwagizi we kati teyategeerako nti bankubi kyekimu n'ennaku zino tojja genda weekalakaasa essaawa zino abaana bakyali mu makomera abamu. Program ene kutusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okuuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribe atera munonye ne ku namba y'essimu awo ayongera okubeera nga akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ataabuulirira genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga kwanjula birthdays anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo basangibwa Lukuli Nanganda ku social media kwe bali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Njagala tugende ku mulamwa gw'Emboozi eno. Ekintu kye bakwogeddeko ebbanga ekyokuba nti wasalwa Dubai. Nze mbyeyogerera nti Dubai yasalanze nadda ne mukati mpa amazzi naawe. Dubai yasalanze nadda ne mukati nenge ekyaleeta Dubai okunsala nalina omulimu gwange nga nkola nadde omulimu wengwogera bamu bawakanya wano e Kampala oba e Dubai. E Kampala nali musajja w'amaanyi nnyo era kubanga nali mu cryptocurrency nga fa bamu kubasomesa cryptocurrency nadde ebimu tebyagenda bulungi. Obufere bubeera awo. Obufere buli awo naye ate nga bituufu kugamba wabeerawo ekintu ekituufu waliwo abajjira mu bufere ne bagezaako okwerimbika mu kituufu ne babba abantu. So bye nasookamukko awo ne ŋŋendako e Dubai. Nafunayokko naye nga sinze nali bossi waakyo nali mukozi bukozi oluvannyuma olw'okunzuulamu nti nno nze ndi musajja mwogezi kati banzuulamu obwogezi nga nze mbakubira ekikopo ne mbannyonnyola bo ne bakola ki ne basolooza abantu baabwe. So ogende Dubai? Ngende Dubai ntandika okukola nga bulijjo. Firimu wejjira ennaku z'omwezi 21 ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokubiri nga ngenza okwegemesa COVID. Firimu wejjira awo era obuzibu bwange bwonna n'ebizibu bye nafuna e Dubai byava ku COVID okwekubisa vaccine. Bino tumugende mwegeme. Negemesa vaccine okuva nagyegemesa siddanga mufuna mirembe nakajja mugifuna kati mu nnaku zino myezi ng'esatu kati kubanga wana Uganda mazeewo kati omwaka mulamba. Nga buzibu ki bw'ofuna? Nakomawo ennaku z'omwezi nga 8 ogw'omukaaga omwaka ogwedde. Nakafuna emirembe myezi ng'esatu. Emabega. Empisa yasooka yannumya omutwe mu kampu twalimu abantu abali over 700 mu kampu. Nze nafuna obuzibu nzekka. Omutwe gwannuma nga tegusirika n'omusujja nga nguulya mweguli. Nenga omusujja si mungi naye nga omutwe gwempulira omungi. Nengendako mu ddwaliro obulwadde bupya tebalina kye baalaba ne bakebera fiva yonna eri bakebera fiva teri malaria ne bankebera fiva ngeri nnomo ne bampaawo ku ddagala nemmera nemba nga atereera nemba nga ndi ku ddagala naye nga bwe nsikipingamu ennaku nga 2 nga simize eddagala omutwe nga gukomawo kitegeeza nti eddagala lyaggwawo nentandika okubeera ku panado nembeera ku panado nga bwe kana kumira panado nemba ng'okukola sikyakola omutwe ne gufuuka omutwe nebyaddala. Ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokubiri ogwo gwennyini nenfuna doozi ey'okubiri. Jjukira eri bakugema olw'okuba nti olina obwagazi bw'okukola.
kampuni ekugamba nti tetukaka kukugema niye woba oyagala okukola ffe tetwagala tusiiga covid ffe tujja kugemesa abantu baffe abakola ki byetukola nabo kitegeeza nti woba oyagala omulimu olina okugemebwa naye nga mu mutima gwange nali sikkirizganyiza nabyo omanyize neekengera nnyo ekintu ekipya njagala nnyo ekintu kyokka ekisaasanye mu bantu kwegamba njagala nnyo amawulire gabeere ku bantu nga nze ngasoma kati neekuolo bagasoma ku nze ngenda nga 22 okwegemesa second dose mmaleyo second dose namala ennaku nga 4 nenfuna symptoms zootalabangako olubuto ne lunjokya chest pain nenjifuna nenfuna okulumizibwa n'okubuguumirirwa ku mutima omutwe ne gufuna kye bayita migraine nga gwetoolola guti nga sigugamba nti gweno omutwe ogwa bulijjo ogwona panado wabula ennuma era eya migraine nembeera mu mbeera eyo nengenda mu ddwaliro ne bankebera nga sina kinnuma neki okuleka blood pressure nga yeri waggulu nenga blood pressure erinnya lwakutya fiya gye nayina bakitankiza yati fiya gye nayina kubanga waliwo omwana gwe baali bakubye empisa eyo mu Uganda nga yali wa security bagimukuba saa 8 teyaddamu kubeera bulungi ne bamusiibula ku mulimu essaawa eyo n'agendako mu ddwaliro n'agenda ewaka ku ssaawa nga 3 ez'ekiro n'afa yali muwala kati neefuna amawulire ago okutya ne kweyongera nga blood pressure eri mu 105 160 170 naye nga siina kinnuma omutima ne bagukeberanga mulamu mu lubuto alusazi siina ekifuba kya pain nengenda mu sikaani nga tewali kinnuma omugongo nga munjokyerera nembeera mu mbeera eyo ku mulimu nenvaayo nemanga ku mulimu sikyakola nenkomawo mu Abu Dhabi mu tawuni omwo mwe nali nentambula mu malwaliro gonna nentuuka n'okkuba essimu eya Ministry of Health gye yateekawo nti omuntu afuna obuzibu nga bakubye vaccine kuba ku ssimu eno nenkuba ku ssimu nga mmanyi nti bagenda kuŋŋamba jangu waliwo we bajjanjabirawo wano baŋŋamba bugambi genda awali eddwaliro eddene tugenda kukola follow up gye nakizuula oluvannyuma nti follow up gye baali bakola yali eyamba bo nga teyambanza nga nfuuse ng'experiment nti tunafuna omuntu bw'ati tunamukwasaganya tutya wango omuntu ng'agamba nti akubira essimu wagenze mu ddwaliro ye follow up yawe okusomozebwa kwakutwalira bbanga ki kyantwalira okuva mu mwezi ogwokubiri paka mu gw'omukaaga we nava Abu Dhabi nenkomawo Uganda nga nemereddwa sente nentuuka okuba nga ate nzijja Kampala zenasevinga ate nsobola okwejjanjabisa Dubai ate nga amalwaliro geeri okulaba obulabi omuddwaliro kubanga kati eno waliwo amalwaliro aga bulijjo agawamu okulaba omusawo mitwalo nga 5 ng'ate oyina ki insurance ng'ekyaliko niye okuva mu bulago okudda waggulu insurance tebigikwatako kati obulwadde bwa migraine obwo ng'okulaba omusawo emitwalo 26 egya Uganda ziddira mu 206 era olwo we natuuka nga mpulira sagala ziwaayo omuwalabu n'azimpeerayo mu kisiibo bo baba bayambye masiikeeni naye bw'otuukira okusaba ssente e Kampala ng'olwaki todda Buzzi anti nga mmanyi ti ŋŋenda kuwona nzire ku mulimu essuubi nga weeriri ate nga ne contract yange tennaba kukola ki ate nensoma ne koose endala nga nyina essuubi nti koose eyo gye nsomye era ŋŋenda kuwona nsobole okufuna ate omulimu omulala ate ogusingako awo bulungi sente ndi muzisaasaanya mmanyi ŋŋenda kuwona kumbe tekigenda kusoboka mu kudda wadda ne ssente mmeka era ne kuziwali okozeseza ku nadda sirina ssente nadda na 7 era mu kutuuka kisaawe ky'entebe naddira mu takisi natambula paka nga teri ankiminga buli muntu agamba nti alimba kitegeeza tewakuba na ssimu tukira nze na papa okukomawo nakola decision neŋŋamba nzirayo Uganda mu mbeera yonna olw'ensonga twali mu lockdown ey'okubiri ng'egenda kuluma jjukira president yayogera n'agiteekawo nga 15 kati nze natuuka nga 8 neŋŋamba kubuna obulwadde obutawonye ene Dubai wali expensive standard of living eri waggulu eri high okupangisa obupangisa woosula $5,000 plus okulya amalwaliro siraba nkyuka ngenze ne mu bantaddemu ne mu MRI machine obanga omulambo bankebera omuntu computer n'esoma teyina kyeyafuna kinnuma nemmanya nti kati wano biganye nyina okuddayo e Kampala nnyo kumulolooza nnyo kuddagala egganda bino bikoze eki nemmanya nti nno oba nyina ssente basirina nyina okuddayo nentetenkanya ssente nenfuna tiketi nenjifuna nenkomawo e Kampala mu mbeera yonna kubanga namanya nti bagenda kuddawo basibe
ekisaawe era bwe kyali prediction yange yatuukirira obulamu budde mbukunyigire eyo mbunyigire eri tokola osipendinga obulwadde bweyongera kuluma ekikuluma tebakiraba olubuto lweyongera kwokya ekifuba ne kikuluma ekiro zinatuukako gamba nga saagala kwebaka nga nkimanyi nti bwe neebaka nja kufa ng'olina sigala ng'otunula nga mbeera nga ntunula kyokka nga bagamba nti ate omuntu alina okuwummula aga Katonda mu ggulu ng'omutwe gwetooloola bizibu ng'omutwe gukwetooloola guti ne gukwetooloola n'otya okwebaka nga bwe bakukebera tebalina kibala bakikuluma wabula temperature yeeyongera okuba waggulu n'engira 18 era ekyampeweezaamukko kwe kutandika kuteeka ku medication eya temperature ne bampa obukerenda bwa temperature gye saalina ne bampa obudagala obwo bwanzikakkanya nnyo okubugumirira mu lubuto ne kukakkanamukko n'ekifuba ne kikakkanamukko nagezaako gamba nti kankoleko exercise nziruke nali ate enfudde bufi nawunga kamunguluze nankwata nentuuyana nnyo ne ngamba bakati ki ekinnuma nenga byonna byajja luvannyuma lwa vaccine era nyina story yange erina mu bujjuvu nagiteekayo dda ku YouTube yange nakola live ne ngamba keebeereyo naye manfudde eri ku Bukenya Media kweri nagisaayo nakola live byonna nabyogera buli kimu kale mujja binonya ku Bukenya Media mwongere okubiraba wokomawo e Uganda olinye taxi y'okuva Entebbe otuukirawa baani be walowooza mu kifaananyi na kiki walowooza okukola ekidda bwe nkomawo e Uganda ebya taxi byo tubeera mu vibe tekituufu omukyala gwe bayita Emily Smith omumanyi Emily Smith ali e London mukyalo yanyamba nnyo nga tuli nga ndi Abu Dhabi kubanga namutuukirira oluvannyuma lw'okujja nga mukyala wa NRM muwagizi wa NRM bulungi ayamba nnyo abantu abali mu diaspora abalina obuzibu bwe yamanya nti ndi mulwadde najja mu kabox kange nambuuza kiki ne munnyonnyolamu kubanga nali saagala byogera nnyo ku social media nga abantu boogera ebintu ebikutiisa kubanga nyina n'omulala bamuyita Masa eyo ya Abu Dhabi Masa Kabini nage yali anzise n'okunzita namubuulirako ne mugamba munnange nyine ekinuma bwe kiriwo nangamba gwe ogenda tufaako va mbyokuzanya agenda mu ddwaliro omwana yafudde ono yambuliro oli omuwala yafa nanyogera okutya kati nenti okuba nga mbyogera ndekinuma kyekino pozi oli nga nnemeddeko nnyo mu kabokisi ne mubuulira kubanga nga ebigambo reaction zaabwe zitiisa nenyongera nga pressure yongera kola ki omukyalo yannyamba nnyo mu mbeera yonna yannyamba era ebyava ku kisaawe bino yabikolako paka wenatuuka ewaka natuukira wange eno nyina y'omukyala sebo n'abaana yali naye akola era bwe natuukira bulungi nnyo ate ne tutuukira mu lockdown naye we nalwawoko ne ŋŋamba nasooka kunywa ddagala ganda eryoza mu mubiri kubanga nali mmeza amakerenda g'e Dubai gali strong kuva kugana gafuwa nage China simiga va India fake onogenda mu pharmacy olina gamba nti waliwo gano gakola kyekimu gatunda 3 gano gakakaaga gano ga mitwalo 2 obisanga wano naye eri liba kerenda limu nga liri strong kati namira makerenda mangi nnyo ne ngamba olutuuka e Uganda nina okufuna eddagala bakita detoxin erinjoza mu lubuto era ne balindeetera okuva ekalisizo eyo waliwo yalindeetera okuva ekalisizo nelinkolako buli kimu nelifulumya buli kakikya mu mubiri kati we nava ku eyo step nengamba kati ngenda mu ddwaliro nengendako Nakasero nagenda okulaba Nakasero naye tebanyambi ntibalina na byuma eri mbadde mu byuma ebitunula ng'omuntu otuuka Nakasero akuuma oli atunuzayo na maaso nimanya ndi wano tebajja kunyamba sente zange bagenda twala za bwereere era opaka nafuna okuwabulibwa nintandika okugenda e Mulago ne bankebera okuva ku A paka ku Z era nyambiddwa era n'ennaku zino embeera ekibadde kisinga okunnumirira gwe mutima nga gunnuma omutima era byonna byava ku ebyo niyo omutima guno nagenze nenkebera mu byuma nga tete gulina buzibu kati ndyawo ebintu ebyali binnuma byonna ka pressure yakkakkana eddagala nalivaako dekitamanyi eddagala ly'ekizungu litta amaanyi g'ekisajja ate nyinza okuva ku nsonga ezo mu myaka gye ndiko era kasaba ngamba eddagala ly'ekizungu litta amaanyi g'ekisajja naliviirako ddala nakasuka eri nenzira kuganda nenzira ku exercise yakkakkana dda sikyabikebera nabbikebera ne mashini ngiina waka yalevolinga dda najjamu okutya muli mu mutima nenejjamu okutya nenzikiriza nti kati ndi Uganda nja kuwona kanwane nja kuwona nenkola exercise zange
buli kintu ne kigenda nga kigenda mpola omutwe ne gugenda mpola era wenjogerera omutwe gwatereera ekifuba chest pain negenda yokka sina ddagala lennamira tebakulimba kitegeeza ne vaccine eri yagenda ekendeera amaanyi mu mubiri nga bwendya nnyo fruits ebintu ebidetoxing mu mubiri omwo nesekula ku manda ago n'amanda gatta obutwa mu mubiri nago nenganywanga buli kintu nenkikozesa okugikakkanya vaccine simbi mumbozi yaffe nenena vaccine simbi neyaboola mubiri gwange era sigamba nti abantu abaleero temugenda kwegemesa bangi babagema n'atabaako kyaba bwe kiri nkugambe twali 7 mu kampu ninze nafuna okukola kyokusoomoozebwa era mu Uganda ab'ekika kyange bonna baagemebwa naye tebalina kye baakola ki tebakosebwa wabula nze vaccine simbi n'omulundi n'ogumu naye kasiteekuboolo kimanyi nti waliwo abaafa bangi okimanyi nti mu Uganda mulimu abantu abaafa nga babagemye vaccine naye abantu tebabyogeranga omanyiko kyavanga buli wobeera n'ekirwadde eky'amaanyi nga siriimu ng'oli ku makerenda eyo gendayo nga weegendereza mala kubuuza musinde bangeme obulwadde bupya jukira buli kintu kyonna nga siriimu yajja siriimu yatta abantu kimanyi nno omuntu eyafa siriimu anti abantu basigala bategeera wafa bw'alaba abantu nga bakyatambula yeewuunya n'agamba kale nafiira ki okimanyi ekyo ng'ayinza n'okulowooza nti nno abantu bagenda kufa siriimu Uganda yonna neebamalewo kale siriimu takyatta abantu so obulwadde obupya obwo tubwegenderezenga nnyo nga bupya kubanga bagenda okuzuula eddagala oba eri bukakkanya oba eri buwonya ng'ate gwomaze okufa kati abantu twafiirwa abantu bangi nnyo mu covid vaccine zatta abantu bangi nnyo nisaba zakati vaccine tekyasobola kutta mu muntu kubanga okimanyi bulungi ti oba olina obulwadde obw'olukonvu balubita obw'olukonziba obwo anti kati twagenda tukola video abantu babiri nga ate Oluganda tetulumanyi kubanga tetuli Baganda si kirungi genda ku vaccine mala kwebuuza dokitawo oyina sukaali ali waggulu nnyo oyinza ogenda okwegemesa ate covid ate n'ofiirayo bufiizi gwe kikyo yali pressure ndowooza yali pressure kubanga ne mu kuŋŋema okwasooka baagikeberanga eri 135 over 92 mbina ebipapula mbina nina medical reports nga bwe ziti ni kati abasawo beeri tebalina ate experience kusinga ab'e Uganda ekyo nakyo nakizuula Uganda abasawo balina experience okusinga abeeri newadde bali balina ebyuma by'amaanyi ate okusinga ffe kitegeeza omusawo we waffe wano omuwa ebyuma equipment ennungi ate ajja kujjanjaba ayite nawo kati abasawo beeri bo pressure balaba nti eri nnomo ninga teri nnomo n'ogenda ku gogo n'obuuza nnomo pressure bakugamba 120 125 over 80 over 75 kati omuntu ng'alina pressure eri waggulu tolina ate mukola ki mugema kati nze ensobi wensuubira nti ensobi we yavaawo byali byakusomozebwa mu bulamu njagala nga tetunnawunzika ombuulire omulimu gw'okola kati kubanga mu mbeera nga byonna bibaddewo ogambye abantu tebamanyi nti olina omulimu gwo abantu abamu naye bamanyi nti tuli babloga tetulina mulimu era abantu abamu bakola ensobi eyo n'alowooza nti blogging mulimu blogging tegubangako mulimu kubanga n'endorsement ezo z'ofuna era bajja kuwa milioni 2 buli mwezi n'ofuna endorsement nga 3 kitegeeza nti n'omuntu ayagala obugagga tosobola gamba nti ogenda kukola blogging ofuna obugagga pozi ng'oli YouTuber bw'oba YouTube osobola ofuna obugagga kubanga ogenda ku social media okwo ku YouTube n'olaba ba YouTuber abali international bagagga era abantu bafunye obugagga mu blogging nye mu Uganda okusinziira ku mbeera ya Uganda tetunnabagamba nti no blogging ogenda bumufunamu obugagga pozi ng'ofunamu ssente za bulijjo kubanga wa boda manya wa boda ye muntu atabulwa ssente ziwa mukazi era wa boda asobola n'okukwana mukazi waate yes sente bazijjawa andi babeera nazo ate bobongo bwabwe tebutegeera bulungi sente babeera nazo era bazigaba mu mbeera eyo naye zaafunyeyo n'azigaba kati n'obwagundi obwa blogging ya Uganda abanga mukozi wa boda nti oyinza obuta gamba nti nno oyinza okulwa ekyokula osobola obutakibulwa naye tobatajja funa tosobola gaggawala kati oba oyagala ogaggawala olina oteekako omulimu omulala nze ndi mutunzi wa mmotoka ate era omulimu gw'obutunzi bw'emmotoka nagulinga okola before nga sinaba genda Dubai naye nga mpulira njagala bulamu bulungi noonya nnyo nze nnyinamu kiri nti nno noonya njagala nnyo mbeera omugagga sagala kubeera nga abantu ba bulijjo nsema ofuna za olina ozigo kopangisa sino olina akamotoka kovuga obwo si bugagga kati nga noonya ekisingako ningamba ngende Dubai eno nsobola okikuba nenfunayo capital ate nenkomawo nenkola ki nensuubula emmotoka nembeera wakabi nnyo
bebigendwa byange kati wenna mala okukomawo nende banti kiri kiganye saggwamu maanyi kubanga nakomawo sirina ssente era abantu abanyamba babajjabo n'omutukira nakuwayo ku ssente ba Emiri abantu banyamba bangi. So capital oyina mukati capital ye nyinza okugamba nti nyinamu naye ate era mwagala naye ate inshallah nja mufuna ninga capital obutunzi bw'emmotoka bwetaaga mu capital nga mungi ate sinaba mukola ki mufuna ninga ye nja mufuna kubanga wenkolera wo siyinza butafuna capital kusinzira wenkolera omusajja sula seka sula mulungi nnyo era twali tukola fenna nga tukola eri wansi wayitawo nga ku Prayer Palace we twali tukolera era nze when nakomawo nagamba siyinza kukola na muntu mulala yenna sula oba yeeyawula nga yafunamu essente ne yeeyawula n'akola ekibanda ekikye nje nyina okutandika okukolera kubanga enkola ye nali ngimanyi kuva dda yes era kati gwe nkola naye tuli mu mbeera nnungi emmotoka tuzitunda n'oba oli bweru eyo ng'oyagala mmotoka bano bankomawo bweru ekiyo nkimaze simi nkomawo ko kubeerawo myezi 2 ndyoka enzireyo ekikupangisa emmotoka ki gula emmotoka yo ogisangewo nze osobola connectinga nange ku namba yange ya WhatsApp nenkulaga emmotoka nenjikeberera bulungi nnyo ate nze omu ku basajja abeesigwa by the way era lwo omukyale yampa n'emmotoka yenje tunde nga tamanyi na kumanya nzize ku social media yanzija ku Snapchat. Kale bawe namba y'essimu. Namba yange eri 0779 21 21 41. Nayagala okumbuuza kino kyonna nga tategedde bulungi ku story eno gye tukoze era nkubira nkunnyonnyole. Ate ne ku YouTube channel yange story eno ena gye eri nagisaayo nenjogera kubanga nali mmanyi ngenda kufa ekituufu. Nali mmanyi ngenda kufa. Bangambe ensonga za bakadama ozimanyi nnyo. Bakadama mbamanyi nnyo. Kadama ye muntu gw'okwana ate ne mwawukana nga teta nabakulabako. Naddala kadama owe Jordan. Kadama bamirundi janjawulo. Wabamanyi otya gwe yali omulwadde? Ati nze mmaze ebbanga nga ndi Bulaaya. Kati embeera eyo ngitambulidde ate noonyereza nnyo engeri gye ndi bloga noonyereza nnyo. Kati ntegera kye bayita kadama. Kadama owe Saudi Arabia. Wanjawulo ko kadama owe Jordan. Waliwo kadama owe UAE. Oyo nno kaleko. Yali alimu n'ak'obuntu. Oyo we UAE. Niye waliwo kadama owe Jordan newe Oman. Abo n'ogugumuka bagugumuka nga bafa. Abo kati abo baba balemererwa jukire ogenda eri kwa bwerere. Ogende Jordan Saudi Arabia Oman kugenda kwa bwerere. N'oba talina passport yona abikolera kasobola okufunira passport kubanga bafuna eri abagagga ne basasulira buli kimu. Kati bano babajjamu obusente butono mitwala 3 mitwala 4 we butyo. Kati kadama we Oman amuntu agende Saudi Arabia Oman bajja kunvumula kino niche kituufu. Nkimanyi bavuma. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndooza abantu abazze batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40. Eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambulira kikwagendo giteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5, oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna.
ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno, amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.